Okay, Climax the entertainment hub Makindye ekifo kyokka muganda wange muyinza okuchakalira n'okuli akasente ko for the first time nzize wano okulabika nti nange netuukirawo ndabe ekifo kino mbadde mukyuli abachali yange bakyogerako ne bagamba nti muganda wange watuna kujja Climax Makindye oyina byosubwa bingi nnyo onako olwaliro nja tambule mu katono tulambule ku Climax tulabe ekifo kino kikola kitya kitambula kitya oludo bw'emisana batambula batya naddala akaseera akasinga okutwalira awamu mu mbeera eno business zitambula zitya naddala okuchakala n'okudigida before kibachakalira mulimu kimunda muno biki byosubwa gwatena okujja ku Climax ntumirako mukama wange alure wa Parklas Milano Coffee Plus then wano ku Climax utandikide nako lwale nja kupanga nyingira wano gwe andaba ngoberera mpola mpola tulabe ekifo kino gwe ali ebweru ngojja Uganda okoma wa Uganda biki byogenda okusanga wano Climax byobadde tomanyi mbera ki biki bisokerwako wakafoka bakalanga nnyo ku social media kakuto mubabiro Climax nayenga ekifo kya mulembe nnyo nga muganda wange wenkutegeeza wano wenyingirira bakukebera nga tona bakuyingira security weri okulabika nti bakebera bulungi akantu kano bwe kakaba ngomanya oyinamu ekyuma omukulu jebaleko bitambula bitya si bibina mubale kukola tugezaako kitambula kyano Climax tetufuna ngabubuzi gwe mulundi gwange gusoso kujja naye ntuuse ono ng'akafoka amaanyi muganda wange webale kusiima bitambula bulungi nnyo tugezaako akafo kano mbadde mpitawo buyisi nga nengera ebweru awo neŋŋamba lumungi akukyamako wano naye nga ekyensanze wano kyamaanyi nnyo omuntu ali eyo atanaba kujja Climax kyo kyoyinza omugamba ngambe nti oba aluddewo bw'aba takiwulirangako si buzibu bwe naye agezeeko okutuuka wano mu bunnambiro ajje achakalireko wano atesitinge ku bulungi bw'ekifo aleme kirabira bweru webale nnyo kale weewaawo ekifo kino kyagulwa mu butongole ennaku z'omwezi the Climax the entertainment hub yagulwa mu butongole ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda 2022 omwaka ndowooza omwezi ogw'omwenda 2022 mwaka kyogwo si gwe guno gwe tulimu mwaka gwe tulimu n'ekifungo ky'amannyo ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda yagula ekifo kino ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bamuyite CPM yagula ekifo kino okulabika nti kisanyusa Abadigize mu Makindye kati ndina Lawrence ku kamera atambuza mpola mpola tulambula ku Climax kantu kano bannaye wano siri Dubai omutero ogamba nti mbeera mu Dubai nembalambuza ebintu bye mutamanyi nako olwale n'okulengeza nti bw'oyingira wano amaaso gonosooka n'ogamba oba siri mu Makindye oba nina wendi ewalala kuba bw'otulira wano ka fountain kano obujja kawungeezi kabeerako amazzi nga gakuba this side tuyina lobby wosobola okutuula n'ofuna akokulyako n'ofuna ekyokunywakyo n'ofuna konna kwoyagala oba ka coffee oba oyagala kulya ka cake ice cream wanera ku Climax Makindye bagise the entertainment hub gwe aliye nga tonaba kujja jangu Makindye tobuuza walala nga wakambuka bwoti okuva wali wansi ku police Makindye oyambukiriza bwoti ogenda otuuka ku bitala bya Makindye ojja kubalaba ekifo ekyo ki Climax the entertainment hub wano side eno tuyina we bateekateekekera ebyokulya gwe ayagala okufuna ku byokulya obulimu feve nungi tuyina ku ice cream mu kifo kino tuyina ice cream yonna scoops zonna zoyagala manyi muleeta abaana out naye nga tosoose mubuli bw'ojja nga teweetegese n'ettooke nga toyinaamu this side tuyinayo zibayita cookies mu mbeera efaananidde awo tuyina abaana bawala tuyina cappuccino amanyika cappuccino maama omukyalo munyonyera ekigambo ki nkikozese ntya cappuccino nkayite ntya mu Luganda kachai kamata nga kali mu coffee naye nga ali designed kachai kamata nga kali mu coffee naye nga ali ki designed kekana kamutekako otumuli wagulu ako kennyini kaba kameka kaba kisinzira cappuccino yagala cappuccino kikwata ina singo ne double so double eba yakanana singo eba yakasanga singo ya muntu omu singo kawa aba mutono tubasingo ojja weka nedda waro oli ayinza okugamba nti amata gange ngagala mukawa mungi oba kawa mutono so kawa omutono abeera singo kawa nga mungi abeera double omuntu atana kujja Climax kikyasubwa asubwa bingi kubanga wano ogenda kwesanga nti omala okulya osobola ogenda niwekakkanyako mu sauna oba ovudde mu sauna n'ogendako mu swimming pool n'owuga oluvannyuma olw'ebyo byonna byonna n'otula mu bbaala n'onyumirwa omuziki so omwana nakuba endongo ka swimming pool weekali swimming pool ekola emisana n'ekiro
no ekola kiro ku Friday tulina Friday pool party so mwenna abagala okuga ekiro ayinza okugamba nti omulimu gunkwata so okujja olwokutaano n'onyumirwa quite a pool night party free entrance free swimming for ladies abasajja musasula omutwalo gumu lwaki era ffe abasajja ffe tusasula anti abakazi tulina kuweebwa hello mukwano ogamba otya imirira nkubuuzeeko baana ogamba otya webale kunyumira mu climax wakola kacayi kano kebangambye akabeerako obumuli kebayita batya tulina cafe latte, cappuccino, cafe mocha, African tea, cafe americano, English tea. Njagala okunjawulira ebintu bino bimbuzaabuza bwe ngenda mu restaurant bangamba nnyo African tea ne black tea mbamanyi nti African tea ne the African tea gaba mata namanyi nti bwe gaba African tea ye chai mukalu ate black tea ne bagamba kati nga tukongedde ejaga endala ku African tea ne the black tea chai mukalu African tea ge mata wamuli agamba asaba African tea baleeta amata agamba nedda sigwe njagala byebyo omuntu atana okujja no climax asubwaji asubwa bingi nnyo ateekemu akasente je Makindye aliye ku sente ze okay kale byebyo bili climax Makindye wano Makindye wenyini wakati in the heart of Makindye we tuli omuganda wange nkutegeeza nti jangu kwano climax decide no mchala liranye cakes zino ogamba otya nyabo obulamu buli buti kati keki yo ya meka keki tunao bwa 5000 tunao bwa 4 kano kameka ka 15 ate ene wansi ne lingo omugati ene ya 12000 kumubiri era tukoleba wano climax yes please akasiza mwezo na tegeza tibiva bwe yaffe bintu byaffe bino mujje mubigule atana bakujja climax si kyasubwa asuwa bukeeko obuwoomu ngaako kenyina ak'emitwalo 10 mukaaga n'omwenda obukeeko bwaffe buwoomu omuntu wakolera wano birthday party byonna bigwera wano kigwera wano tulina ne pizza yes please tulina pizza eza chicken eza beef eza vegetable you can come and have pizza taste the difference omwana akugambye taste the difference so tukyali wano climax kwegamba eriko ebintu bingi bw'otunuza waggulu engeri gye bakolamu ka chandria akakali waggulu muganda wange omanya nti ogize mu kifo ekiri so executive then ku this side bwe nfulumamu mpola mpola tuyina entertainment leisure park side eno tusookedde kuya abaana abato okulabika nti betutandise nabo wano abaana abato bwe bajja wano tulina abaana bebazanyira gw'omuzadde olina abaana oyagala bayitako out n'abaana bali catered for ojja wano ku climax tulina bouncing castle ya side tulina olaba nti ebyokuzanyisa by'abaana webiri side yonna entertainment park nabagambe nti eno gye bayita entertainment hub gye bayita climax wetuli olunaku olwaleero kwegamba ekifo kiri executive bulungi nnyo bw'ojja jangu oyumirwe ne family yo n'abaana bo gwe ng'omuzadde tulina n'akafo akaba abakyala tulina akafo akabaami bwegamba tulina tusanyukira wamu okutwaliramu then this side wenze wewali pool side wewali ne side za mabaala g'enjawulo tulina baala ezisooka eri waggulu tulina bawula ekyemanga kati eno swimming pool ya baana bato bw'ojjanga bw'ojja nti size y'abaana bato era n'engeri gye bagizimbamu abaana bato omuzadde ng'ozze n'abaana naawe ogenda wugamu wali n'abaana bateeka wano era waliwo n'abantu abavunanyizibwa ku swimming pool then wano wenyingite we wali swimming pool ya climax bagambye ku lwokutaano wabeerayo pool party every Friday ng'asobola okujja ku lwokutaano waliwo wano swimming pool osobola okujja noweyagala mu mbeera yonna omukulu omuganda wange Makona agambye nti luno terube luseke waliwo kintu kirala naye swimming pool ojja ku lwokutaano n'ennaku endala emisana osobola okujja n'owuga bagambye nti ku lwokutaano abakyala tuyingirira bwereere abaami mutwalo gumu era n'okuwuga ekiro kwe kuli so osobola okujja no ku climax noba ng'onyumirwa mu mbeera eteefaananidde environment nnungi nnyo ekifo kigazi bulungi nnyo bw'otunula ku side eno anjagala Lawrence tutambule mpola mpola tugende ku side eno y'ebbaala mpola mpola tudde tudde wali wansi entegeko girabe nga bweri okumanya nti ekifo kino bakiteekateeka bulungi bw'ojja wano toyinza kukkiriza nti kiri wakati mu Makindye in the heart of Makindye we tuli osobola okujja omukulu anko kazi jangu nkubuuzeeko ogamba otya ndi bulungi oli bulungi ogamba otya abantu balambuzako climax Makindye ati tebamutegeera for the first time mutanaba kujja mu Makindye kifo kino soko kimubuulire climax kifo kirungi basanyukirawo abawuga n'olwekyo
wali executive nnyo wantu wa VIP wachi VIP nnyo n'olwekyo omuntu ng'onoonye wantu w'okutuulako walungi osokujja n'onyumirwamu ne family yo n'onyumirwamu ne family ne muwuga ndaba abantu abamu bali mu zisauna steam bath wali wansi kwegamba buli kimu kitambula bulungi emmere weeri n'olwekyo omuntu mu budde bwo obw'eddembe ojja n'owummulamu Uncle Kazibe Kapo mu mbeera efaananidde otwalirawo. So this is the side of a bar wano ewali ebbaala awembadde nkugamba nti ebbaala entebe zokka ziri so executive bw'otunula wano on these seats bojja ne baby ng'omuleseko out katoyenga muganda yange Makona Brand ng'alina gw'aleseko out. This is the bar gwe bw'oba ng'oli eyo ng'osobola okujja n'okyakalamuko ng'oli ne muganda wange bonna bali wano betera otambula nabo mu mawulire. So this is the side y'ebbaala osobola okunywamuko wano n'oteeka n'akacupa n'ogwamuko wali mu mazzi noba ng'owugamuso mu mbeera efaananidde awo. So jangu ku climax tulina ne waggulu nno bw'oyambuka waggulu osobola okubeera waggulu eyo nga bw'olengera kibebi wansi mu mazzi. Lawrence bino byatambula n'ebyana wabweru ne bitambula byonna abavubuka envumulo zirengera side eri olabe kwegamba amasanyu gokka the entertainment hub. Side eno tulinayo omukulu amuyita Ibra Kakanzu mbongaako ssebo tebalowooza nti olinamu nnyo ssente onzize mbola okoze eki mba mbonze tulina n'ebifo awategekebwa pate gwe bw'oba ng'ozze olina pate nga bw'olengera birthday olunaku olwaleero tulina birthday ya Sauda baagala ngono omuyimbi okuva mu Abitex Promotions mu mbeera efaananidde awo. Serena Bazza naye waali kwegamba nti climax tuzze tujjudde tewali byakugamba nti esente twazirya ffekka obukadde tetwabulya ffekka n'abalala baaliko era wano ntuuse okulabika nti tufuna embalirira yali etya n'ensaasanya yali etya. Ogamba otya Serena? Gye ndi mukwano oli otya? Size kusimba luseke nga mpulira owooza embalirira eyaki andi tuli mu crisis ya kunoonya ssente. Sente za ng'ogamba otya? gye ndi ddiya oli bulungi ninga wondaba omuziki gutambula gutya? tugezaako njagala nnyo eddoboozi lyeryo lina engeri gye linyumiramuko ng'oyimba naye leero ninamu kasenyiga kati genda mu studio lijja kukola lino studio lwede twakavaayo waka waali obadde mu studio kati lijja kukola nnyo eddoboozi nga liri etyo ojja kuwulira hit egenda ositukana mu machine n'ebitundu ebiriranyewo nawe wasigadde bitambula bitya? bulungi si bubi. naku ne tuli ku birthday ya Sauda muyimbi waffe omupya jakutwala mpola paka eri mpola muyimbi waffe omupya bannange abawagizi baffe twafunye omuyimbi omupya ayina buli kimu ng'era bw'ayimba bw'alabika wangi essebo kyembuuza waliwo ekiŋŋamba nti mbeeko kyembuuza naye omutima negungamba naye lwaki ebitankwatako olina mu kintu nekiŋŋamba ogeza kasatu ombuuza bitankwatako ebikwatako bye birwa bye mbambuuzako music industry nze ng'omuntu nzizaako ki lonchi yaddi ebyabawagizi abawagizi bange bye beetaaga owulira tutandikire ku music industry kiri kitya? kitambula bulungi tugenda mu lonchi ya Chris Evan then awaddako mu maaso awo nange nja kuba bagitumye erinnya kirungi bagituumye another lava mu bikalo bye yafuna another lava bwe byakaluba nafunayo another lava bikalu bye kitegeeza n'another lava naye yakaluba naye nga twegumyagumya ebyalavu oyo tanafunayoko mukyala mu bulamu bannange ebyokwagalana bizibu si kyangu okufuna akutegeera bizibu nnyo ddala bwe bityo okutuukaawo bizibu nnyo oba kyetaaga obudde bambadde njagala kireeta ng'olinga alina kyoyagala obuuza ekitakwatagana na mulamwa nedda kakati ekibuuzo kyembali nya okubuuza kiri kimu kyokka mukwano gwa bamusibye naye akyaliwo oba nkiddemu ntya si papa mukwano gwange alibeera mukwano gwange forever kubanga yeyanfuula kyende yeyanziya gye yanzija mwe gye mutamanya era sendyetaaze kibi kyonna mutuukako musabira buwangazi yeyongere n'okuyamba abantu abalala
Mukaseera nga kano kaalimu bugambo ki bw'oyinza omuwa mu kaseera kano kaalimu ak'okusoomoozebwa? Saawa eno ekyasooka kale siina bingi bayinza kwogera lwa nsonga ebintu ebimu sibimanyi byagwako obugwi nga nammwe bwe byabakola ki bwe byatugwako nange nabirabira we mwabirabira so abikomentingako lwa nsonga sibimanyi nnyo ntuta akaseera nga siriiyo kiba kizibu okomentinga omwakanya okugendako omukeberako osobola okugenda n'omukeberako nga lwaki nedda si mukeberako kyokka naye n'omusabira abiveemu kubanga muntu alina famire abadde alabira abantu bangi ate ebyo bituukawo eri naddala abaami buli wobeera omukozi olina ofuna challenge ezo mu bulamu ya ofuna gaapu ogenda yitayoko sisobola butamulabako ako kazibu kajja eri buli muntu mu mbeera yenna mu mbeera yonna osobola okituuka climax bwe tusinzidde olunaku olwaleero nga tukwasaganya mu mbeera eno yonna omusajja wamaanyi Lawrence ono wakola channel bagita Katayira Katayira YouTube channel osogenda no subscribing ku channel eyo n'olaba omuvuko ebyakuterayo era twagala naye abeere wamaanyi nnyo kunyonyeddako abeereko nga asobodde bw'ate wanisa akagere era nze buli naku nkimugamba ogenda girinnya gwe mwana gwe buladi balage climax side eno tuwuzike tugendeze mbatadde mbeere bulungi paka olunaku olw'enkya.